Ebyafaayo bya Uganda bizze bisonga ku ddiini, enjawukana mu mawanga, ebitundu ko n'ebirala bwe bizze beyambisibwa bannakigwanyizi okuleetawo obukuubagano mu by'obufuzi. Kati nga kaddeko okulonda kwa 2026 kasemberedde, abakulira enzikiriza wansi w'akakiiko akabataba ka Interreligious Council of Uganda bakkaanyiza nti mpawo akulira nzikiriza yenna agwana kukozesa katuuti kaabulirako njiri ya Mukama ate okutabaalizaako enjiri y'ebyobufuzi. Bano bagamba nti bino bisaana bisigale nga bifo bya ntabagana bwenkanya na mirembe so si kutambulizaako bubaka obuyinza okwawulayawula mu bantu. Naddiini bannaffe oba abakulembeze b'enzikiriza nga tubasaba okwewala ekikemo eky'okukozesa ebituuti okwogera ebigambo ebiraga oludda mu by'obufuzi. Bagamba nti abakulira enzikiriza kavuna batandika okwesembereza bannabyabufuzi ekifaananyi ky'amasinzizo kifa ekiyinza okwawulayawula mu bagoberezi. Gye buvuddeko abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda balabula abakulira enzikiriza obutagezaako kuyita bannabyabufuzi okwetaba mu kusonda ensimbi mu masinzizo gaabwe kubanga kino kigenda kutwalibwa nga kugulirira balonzi mu kaseera kano. Abakulira enzikiriza kino bakisiimye nga bagamba nti bannabyabufuzi batera okwagala okubafuula olutindo ne beeyambisa abagobereza abangi be balina okwenoonyeza obuganzi. Temukozesa kamera, musobola okusigala nga mukoze contribution yammwe naye out of camera. Mukikole nga temuli mu kamera. Kuba bw'okikola ng'oli mu kamera obeera ng'agulirira abalonzi. Ekyo kikolwa kiba kyakugulirira abalonzi era Electoral Commission okuvaayo n'ekiwera ntuufu. Naye awamu n'ekyo olw'obukulu bwa kino ekigenda mu maaso tukkiriziganya n'akakiiko nti ekiseera kino kyo kigere kirina we kigenda okukoma. N'olwekyo olw'obulungi bw'eggwanga naffe tukkiriza okubeera ntukwataganira wamu n'akakiiko. Kyokka bano bagamba nti ekyokuwaayo eri emirimu gya Mukama si gwe mutawaana, oyo yenna ayagala okuwaayo talina kussaako bukwakkulizo bwa kumuwa kalulu wadde okukikolera mu lujjudde. Kibadde kikolebwa bannabyabufuzi nga bakikolera mu kamera nga baagala bakikole buli okujja okulaga abantu nti yakikoze era n'agenda ng'ayeewaana nti amabaati nze nagasako ku kanisa yaawali era n'obutebe nze nabugula kati ng'akikozesa ng'eddoboozi eriraga nti yafaayo eri ab'enzikirizo oba abantu abalina obwetaavu. Si buli kimu nti kikolebwa na kukuŋŋaanya. Abantu baffe ab'obuvunaanyizibwa abamanyi nti obwetaavu bwe buli tekibagaana kujja butereevu okuyamba ku ebyo ebigenda mu maaso okubeera nti bituukirizibwa. Balabudde ne bannabo ababulira enjiri ku makubo nti tebagwana kutandika kugitabiikiriza mu byabufuzi era nga bazze batendeka abakola omulimu guno ku nneeyisa entuufu. Kyokka bakkiriza nti bwe wabaawo ayagala okwesogga ebyobufuzi emirimu gya Mukama asookenga kugisiba ku nkoligo. Mu misomo egibaddewo abasinga balina zi tags bw'omubuuza balina cards. Tubasomesa engeri gye basobola okweyisaamu mu bantu. Tubasomesa engeri gye basobola gye balina okwogera mu bantu ab'enjawulo. Ffe nga mu Kereziya kyo kimanyiddwa ng'abasosolooti tetukkirizibwa kwetaba mu byabufuzi oba genda kukuba nkiiko ezo nga weekubira ogenda okunga abantu bakuwa akalulu oba okwesimbawo nedda. Eryemba labudde n'akakiiko k'ebyokulonda okwewala enkola yonna eyinza okulemesa abalonzi okweyagalira mu ddembe lyabwe ery'obwebange ery'okulonda omuntu gwe baagala.